بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى الذي لا تراه العيون، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداع إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أتنزل الله تبارك وتعالى akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. yatugamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. omugamba kutuula kubala byengera Allah byabawadde tetuyinza bimalayo. waliwo abaddu abali mu malwaliro wenjogerera nga takyasiza mu nnyindo ze nga bussa, naye nga siza mu kapiira aliko oxygen, nga ssaawa yonna singa aggwamu oxygen gwe bamutaddeko agenze. abagagga bangi omusanga mukyala akatambaala mu maaso maziga, naye ng'akaaba ensonga egi haja obulwadde buganye, nga butuye emmotoka zokka ez'abajjanjabi baalina oba abamuliko kikumayo okukakasa nti ono gwe bajjanjaba mugagga, naye atuuse ku levo nga mwavu wa bulamu, ng'ekimutawaanya kibumba tekigulwa. nalabako omusajja omu nga mmumanyi alina ssente, omu ku basajja abalina woteeri eziri mu Kampala omwo, naye nga ku kyalo kwawangaalira anoonyako omuddu amuwa kidini egi emu bamugamba nti zombi bbiri nfu, naye Allah bw'akusaasira ne wabaayo omuddu akusaddaakira n'akuwaayo kidini egi, oba oliawo onaawadawadayo kokko n'eyo paka obuwangaazi. abange Allah byatukoledde bingi byatuwadde, ng'omuddu kikumalira bwe baleeta kye bayita okwebaza Allah, ekisookera ddala omuddu okutegeera ekyengera Allah kyakuwadde. bameka abatasobola kusoma Qur'ani nga bw'ogisoma? bameka abatasobola kulaba nga bw'olaba? bwe kituuka ku bafumbiddwa, abazadde bangi baafuna entegeera nga si ntuufu nti waawaayo muwala woono muwasa aba ayambye omulenzi, nga kuyambagana kw'ababiri, n'omulenzi aba akuyambye. Allah akulage ku bazadde abamu mubamanyi nga atulidde ne bawala be 8 bonna bamala yunivasite, bali awo anoonya amugamba nti haji mpaako tamulaba. abaddu bangi Allah basudde ssente mu nsawo, kyetusasudde Allah kuzikozesa mu mbeera z'abonoonefu. abavubuka Allah gwasuula omutwalo 15,000 kakadde sports betting, it's the order of that day. masimu manene
bukadde bubiri naye nga si yakusomerako nti daawa mulinako group ku WhatsApp esomesa selfish nakulabirako bwonoonefu bingi Allah byatuwadde nga bitumalira okubeera abagonvu yagamba nti yutimmu ni'matahu Allah atubundugulako ebyengera bye la'allakum yagamba nti tuslimun oba oli awo tunaaba abagonvu ku mateeka ga Allah ma uridu minkum min rizqin Allah gamba nti sibaagala mu ssente ya ayuha nnas antum alfaqara ma uridu minkum min rizqi muli baavu sibaagala mu ssente wala yut'imun wadde okundiisa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wahuwa yut'im wala yut'am yagamba nti yaliisa naye yetakola talya wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa kyokka kumwawula Allah ebyengera bingi abatasomye nga bw'osomye bolooza kubesawo nabo primary bameka bagenda mu secondary natandikirawo okuluka obuwempe okuluka ebibbo sente zigaana obwana obusomososomoseemu ne kava mu primary kayingira mu secondary kagenda okuyingira mu secondary senior 1 ng'omulenzi akenda kaali mu senior 6 era ng'alaba kukula okuba ne boyfriend ku ssomero kaana ka senior 1 kati kakuba oluyi lumu naye gwe kalirako bw'otuya emyaka gy'omubuka ali mu senior 6 ng'alinamu obuwala buno bubiri kati Allah gwasomesezza n'amugya mu primary level kale osanga akyali mu senior 6 mubimanyi abasoma secular ono ali mu senior 6 nga yevubuka obwongo bwali obunafu ng'alinda bwana bwa senior 1 bwe baleese obupya kamadiinu tudan nga bw'okola naye bagenda okukola ki okukola kama yu'mal tujiza nga bw'okola bw'ogenda okusasulwa akaseera kagenda kutuuka ng'ozeeyuse waminkum man yuraddu ila adza lil umri Allah agamba nti mummwe nina bempangaaza n'ozeeyuka muzeeyi likaila nga obuddu n'atuuka ku level nga la ya'lama min ba'di ilmin shay'a nga talina obwongo buno bwagenda tekyalina jjajja omubuuza baakuzaala ddi kati allo okutuusa ku level eyo ng'olina bawalabo naye nga babasombera mu nju oyo oli mu kusasula amabanja ga mu secondary abava mu secondary ne bayingira mu university obwongo obubeerako wa freshers buno obulina amaalo babayita balina maalo abaakajja first year ng'okunnyonnyola nnyo Farouk ku university omunnyonnyola yaani tomanyi oli atalimu abawala omutegedde omusajja tabuli oba wanyinye mutumutegedde ekitendo kye bakutenanya kyo ku university butalemu abawala omuddu ono aba tategedde evvalu ya Allah kumusukkulumya kw'abamusukulumizza Allah yagamba nti wadaraba Allahu matalan kariyatan kanat aminatan mutma'inna Surat al-Isra mweri iri mu sura nam Nahl Surat an-Nahl imabega wa Isra'il Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wadaraba Allahu matalan bakubirako ekyokulabirako ekyakaano kariyatan kanat aminatan mutma'inna Allah ina abaddu bayogerako omulembe gw'abakuraishi obusiraamu bwakajja kaana amina annahum mazima ddala baali batebenkevu nga bali mu mirembe mutuma'inna Allah yagaa tebaakoma ku mirembe gino ya'tiiha rizquha ragadan min kulli makan Allah ng'abagebera riziki ente bakungula amata banywa ag'eŋŋamiya ag'ente ag'embuzi balima ne bidda balima efulutusi fakaffarat bi an'amillah
bwakeera ku makya ng'abaddu bano bagaanye oba bakaafuwalidde ebyengera bya Allah tabaraka wa taala bye yabawa. Ebyengera bya Allah nga babikaafuwalidde bye yabawa. Ffe leero ebyengera bya Allah tubikozesezza mu bwennyini bw'obikozesa. Bw'obeera wekka nga oli ku ssimu ye ne WhatsApp olaba ki? Ku Facebook olaba ki? Group z'oliko are productive? Olaba zirina omugaso gy'oli? Oba za selfie? Siraamu alina amagezi n'ojjamu engoye ne weekubya ekifaananyi n'okiweereza ku media? Obwongo oba bukola bulungi? Naye nga bakula mu swala n'ogamba Allahu akbar, Allah gw'osinga. Abaddu atuuka n'okujja mu swala hatta wallahi fil masjid najja n'essimu naye ng'erimu obwonoonefu, ng'emuli mu nsawo wano agamba Allah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah gwe gwensinza ate nkutya. Obwonoonefu buno music yona ali mu ssimu. Kyova Nabbi yagamba nti omuddu bw'abeera mu swala n'ayogera ekigambo ekyo ti iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah gwe gwe tusinza era gwe gwe twesigamira. Allah akuddemu n'agamba nti hadha bayni wa bainaka, ekyo kiri wakati wange naawe nkumanyi. Buli wokyogera mu swala amanyi vulugu gw'okola ku midiya. Allah amanyi obwenzi bwe tukola ekiro, la ilaha illallah, nze naawe. Amanyi baada salati al-isha ebiki ebiddako, ekikaaya nga tokyategeerekeka, amazina gokka g'ozina nga tegayinaayinwa. Busanga kuba n'abasajja ng'ebigambo byokka ebimuva mu kamwa, la hawla wala quwwata illa billah. Asuula oluyimba n'ayimba luno n'asuula, n'ayimba luno n'asuulako olulala. Naye nga wajja mu swala agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ihdina sirata al-mustaqim, Allah nkusawo nnuŋŋamye ku kkubo eggolokofu, ne haramu ono mu nsawo. Allah yagamba nti la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Subhanallah, Allah tayina kimwekwese ku byonna ebigenda mu maaso mu nsi ne mu ggulu. Tomanyi kiri gy'osula we twogerera. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Tayina kiyinza musibattuka. Kutemya kwa liiso akumanyi. Tolaba Allah we yagamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Manyi bulungi nnyo, a blink of an eye when it has a message. Okutemya obutemya woti ku munno nga toyogedde n'omutemyako butemya oti. Allah yagamba nti mmanyi eriiso ery'olukwe ly'otemya ku munno, wama tukhfi as-sudur, neyo musigaza mu mitima gyammwe ne oba toyogedde. Allah yagamba nti kimanyi ky'oyagala. Ani akumanyi okusinga oyo? Maama wo takumanyi. Alaba muwala we alina ddiini naye nga musege. Alaba omuvubuka we gwe yeenyumirizaamu naye nga butwa. Lwafa ku kyalo nti ani afudde kaamaadi, abazadde bonna ne bayisa emikono mu maaso, alhamdulillah kaafe. Abadde abonyaabonya abaana baffe abawala. Allah yagamba ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur la yakhfa alayhi shay'un. Tayina kiyinza musubwa. Yagamba nti ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Aya z'omusoma mu Qur'ani tetuzifumiitirizaako nze naawe, zituli mu bifuba. Yagamba toyina kafubo konna k'obeeramu ka bwonoonefu. Thalathatun, oba muli basatu, illa huwa rabi'uhum, mbawakuna. Muteesa kubba bale bakunyakula busimu mu jjaamu. Allah agamba nti bwe mube wonna akafubo konna k'obeeramu nga muli basatu, mwekwese bano abatasaala, kujja mu swala nga wuzu wafula ya kitaawo teri ku sunna. Yagamba tolina kafubo konna k'obeeramu
nga muli basatu illa huwa rabi'uhum mba wakuna kitaawo aliwa kwabo alowooza oli gy'oli gyakusuubira nga toliyo. Allah nagamba nti wala khamsatun illa huwa sadisuhum kamubeere nga muli bataano Allah yagamba nti mbawo nga ndi wa mukaaga. Obwongo buyinza okulaga nti aleese okuva kwemu mpaka ku mukaaga. Allah n'amenya entegeerayo n'eyange eti nnafu n'agamba nti wala adina min dhalik wala akthara kagubeere omuwendo ogusembayo okuba adina min dhalik adina kagubeere omuwendo ogusembayo okuba omutono amakulu ne woobeera ogwo ng'oli ku bwonoonefu olaba ne bw'obeera ogwo ng'oli ku music olaba wano weesagafuluza ng'oli mu bantu woogera subhanallah la ilaha boogera kimu allahu akbar subhanallah naye nga endongo eri mu ssimu yo kyova abaddu balina patani nnene nnyo mu ssimu ng'olina okunyoola olugalo n'oluzza eno n'oluzza eno n'oluzza eno olunyoola emirundi nga mwenda olowooza irimu gyakwese alina obwonoonefu obuli muli. Allah subhanahu wa ta'ala katwambula tusabe nnyo Allah aleme tukola tuswaza. Ibrahimu yasabanga Allah wallahi musajja Allah yagamba nti hanifa wama kana minal mushrikin tagattanga ku Allah naye yagamba Allah nti wala tukhzini yagamba eti aya yawma yub'athun yagamba nti Allah nkusaba tonswaza ku qiyama. Ibrahimu atayenda ngaffe bwe twenze Ibrahimu atayogera bigambo bya kale bule ngaffe bye twogedde. Ibrahimu atageya ngaffe bwe tugeya. Ibrahimu atajeemera Allah wattakadha Allahu Ibrahima khalil. Allah yagamba nti Ibrahimu nfanfe wange wano nfanfe anagamba nti nfanfe we. Allah agamba nti Ibrahimu mukwano gwange gwe. Allah agamba oli ki nze naawe atuweerera twoca naye Ibrahimu agamba Allah nkusaba ya Allah tonnakuwaza ku qiyama tonswaza koki Allah kuswaza nga naawe kenyini teweekwatibwa nsonyi kweswaza. Sanga omukazi mukulu myaka 4 ayambadde sikaati eryeni waggulu wa bisambi feesi yonna ekulukuseeti jjajja w'abaana yali badde mu kyalo ng'alima naye ali Kampala naye ayambadde legingi. Osanga abasajja bakulu nga ddaayi envi afuna kaddaayi ati n'ayiwamu tebamuzuula ekirevu kyo n'asooka kigi ettama liringa kasinziiro n'akala kataati tayagala bamutegeere akyayagala okuyimiriza abawala. Nabbi yagamba nti omuddu yenna akaddiwira mu busiraamu buno buli luvi lumu lwakaddiwira oluvi lumu oluvi olu falahu hasana ofunamu ekirungi oluvi lumu mu mutwe ofunamu ekirungi eki. aba n'envi mmeka yazigira ati kaddaayi n'akaddiŋŋana buli ku makya oba yejjusa kaddiwa simanyi ate gwe omugongo toyinza guzzaayo gubeere muvubuka era ogenda okulaba nga omutwe gwa bbulaaka naye nga asotya busotya ati omugongo gwo gwewese ng'olulimi bwaluyisa mannyo mu kamwa yeego talya nnyama mmere yeetaaga mumusekulira. Abange Allah subhanahu wa ta'ala yaraana wa yuraqibuna wonna we tuli. Nabbi yagamba nti kullu ummati mu'afa umma yange abantu bonna bagenda kuwona illa almujahirun okujjako omuntu nga mubuyabuya tategeera. Basaba babuuza nti omubaka yaani oyo atagenda kuwona ku qiyama. Nabbi n'agamba nti emuddu yenna kala akemeddwa n'agwa mu zambi. Nabbi yagamba nti omuddu yenna agwa mu zambi Allah n'amubikkira mu zambi eryo bwe bukeera ku makya neyewaanira mu zambi eryo Allah tagenda mumusonyiwa. Allah tagenda mumusonyiwa. Lira abawala beewaanira ku baana b'abandi bebenzeeko. Omuddu ono yeekuba selfi
ey'obwononefu ate nga teriyo ya bulungamu. Ezambi lino lyayolesa kyennyini kyaliko zambi naye naki ne basharinga share comment ne bakomentinga nayongerayo ekirala ne bakomentinga mumpe max 2% 10% 8% embeera efaanana bwetu. Allah subhanahu wa ta'ala teri mbeera yonna egenda mu maaso mu ggulu muno mulaga mu nsi muno wadde mu ggulu okuggyako nga agimanyi. Alimun okumanya kwa amma kwabuna buli kintu kyonna. Oba okyewuunya Allah kumanya liiso lya lukwe lyotemya ku munno na biki by'olina mu mutima. Allah yagamba ti wa nahnu aqrabu ilayhi min habri lwarid, kati ate ni kumpi nnyo naawe okusinga omusuwago ogw'obulamu. Ayota abaloje sio mugiyita yiga ndi kumpi nnyo naawe okusinga omusuwago ogw'obulamu. Omukyalo omu asiibula bba ogati maama mulwadde mu kyalo, maama embeera si ya mulembe. Baamugamba nti munnange nga kibi naye maama munsaasirire, bwe niba nfunyeyo akadde nja kujja akole ki mulabe gati munaye kangende mujjanjabe. Omukyala ava ewaka n'emmotoka bba gye yamugulira n'avuga n'agenda okujjanjaba ani maama we. Tuwulirize bulungi, omukyala ono wayitawo ennaku 2 maama n'akwata ekkubo okuva mu kyalo nga azze kulaba ku muwala we. Yaliwa yava ewaka nga asiibudde agenze kulaba kwani ku maama. Maama ava mu kyalo yajja kukolera muwala we surprise kulaba ku muwala we ne mutabani we n'abazzukulu oluvannyuma lw'ennaku 2. Ennaku 2 bwe yajja ne bamutwala eno mu boys quarter abagenyi gye basula, sajja taliiwo, amanyi mukyala ali amukubira akasimu mu lunaku lumu ng'agenze nti wange maama ali ate nanga nti maama embeera munnange simbi, tusabire maama embeera si nnungi, embeera mbi, tukole ki tusabire, embeera si ya mulembe. Naga nsaba Allah abataaso wali omumpeeko nti yeebase muleke maama yeebase muto butawaanya. Sajja daga nti kale bantu mumpeere salaamu gayi maama wange mwagala nyazaala we. Omusajja nga wayitawo olunaku agenda okuva ku mulimu olw'eggulo ng'abaana bajja bakulisayo ddadi bamugamba nti jjajja yazze. Omusajja obwongo buno bwalowooza nti oba maama obulwadde bweyongedde ne bamugja mu kyalo ne bamuleetawa ewaka mu kibuga eno bamujjanjabira eno, agenda okuyigira nga mukyala we tamulaba. Abuuza omukozi nti wange maama wa gundi ali wati? Kaye ate maama ye ali wati? Maama gyali eri ali mu lumu y'abagenyi ng'ava wano ng'agenda abuuza ku nyazaala we. Allah yamuwa hikima n'asiriikirira ti maama munnaye mugyebale ti munnaye gyetuli nazze dda mu nsonyi omugudde bugwi munnange omutima mbaddeyo ne gunnuma nzyembalabe bannange muli mutya muteti maama gyetuli munnaaliwa. Abuuza omusajja ono, maama abuuza mutabani we nti munnaaliwa. Naye nga omukyalo ono yava ewaka nga agenze kulaba ni olowooza ali ludda. Amubuuza nti munnaaliwa, naga nti maama ayinamukko banne be yagenzemu nabawo safaari agenze okusomamukko naye ajja kudda mu bbanga ttono. Omusajja aguma akwata ekkuba addayo mu nju munda, akwata akasimu akubira omukyala nti wange maama guno. Maama mukyala ali ati obumuluma nti maama ajja kuba mulungi, maama ajja kutereera, embeera egenze egiraagiramu si mubi, twongere bongeziddwa sinikayo ne kasente kampeddeko. Musajja ng'agumiikiriza ng'amuweereza 10.
nga maama munsaasirire sobodde kwogera naye omundabira nti tewali buzibu nze kasandyera eno mukulabidde tewali mutawaana sajja asirika. Embeera eno teyagiraganya zaala we. Basuuza ebyokulya ebyokunywa, maama alidde aliida muwala we waanadda. Omukyalo ono yennyula oluvannyuma lwa wiiki nnamba. Akomawo ewaka mu budde essaawa awo Magalibi ng'omusajja ono yalipootinze dde akomyewo waali ewaka. Bwe yajja yamusanga ali mu ntebe bakonkona geeti avuga emmotoka yennyini omusajja gye yamugulira. Emmotoka omusajja gye yamugulira ne ssente ze avuga ayingira. Oba amayuni yagagulawa, oba amatooke yagajjawa, ndagala ajja n'ettengetenge entanda eraga nti omuntu avawa ava mu kyalo. Ayise omuwala ono namusisi mujjemu bino mubuutuze enkooye. Basombye bayiteeka kabalaza nakati bamuleese yenna ajjudde ettaka. Amala ayingiza ebintu babitwala mu sitoo. Omukyalo ono agenda okuyingira mu nju nga bba ali mu ntebe atudde asirise. Naga nti maama w'abaana kulita nti nvuddeyo. Maama ali atya? Maama era ngenza okuba ng'embeera alhamdulillah simbi. Mbeera tewali nuuki mulese manipulesi egenda n'erinnyamu n'egira bweti n'egira naye kati si mubi. Talina nnyo mutawaana guli awo kati ajja kuba bulungi. Bano abaana bagenda okuya nti maama waabwe akomyeyo baali n'ejjajja eri mu kisenge ne badduka. Mami bamusanyukiddeawo, mami kulikayo, n'ejjajja yajja. Abuuza abaana bano ti jjajja aliwa? Jjajja gyali, jjajja yajja, oli jjajja mukyalo we eri mukyalo eri empiki yajja. Onaatunira omusajja ng'omusajja ali nnomo ali ku TV alaba ati olowooza yali awulira kimuli. Omukyala akwata ekkuba ava wano awummuza nakati. Amuwummuza awo akwata ekkuba ayitawo mu kiyungu afuluma agenda ku bwesikota z'ewebweru. Agenda okutunira bw'ati amaaso yagakuba ku maama we gwe yagambye gwe yagenza okujjanjaba. N'amugamba maama onzise. Maama w'essanyu limutta bwa nti munno yaŋŋambye ogenze kulaba ku bakwano we kulikayo. Maama onzise. Nakati muwala wange kiki? Maama onzise. Simanyi maama bibi. Daba waswaza maama we. Mukyalo w'obuvunaanyizibwa. Omukyalo w'obuvunaanyizibwa akwata ekkuba ava mu kisenge nga akoze n'ayitawo mpaka mu kisenge teyanyega bba n'agenda apaakingamu ebintu bye mpola. Maama ava eri adda mu ddiiro wano abuuza nti mutabani omwana ŋŋamba byaŋŋamba sibitegedde kiki? Nagamba nti maama genda mu kisenge olabe muwalawo simanyi byayogera. Akwata ekkuba agenda mu kisenge amugamba nti wange hajjala kiki? Mutawaana ki? Maama ambadde siriiwo. Omusajja namugamba najja kujjanjaba. Maama n'akuba omulanga n'agwa eri. Nga mwana wange okoze eki? Bulijjo oli luddawa? Bulijjo oliwa ng'atalamagga ati akanula maaso talina kyayinza kwogera. Abadde mu bwenzi wiiki nnamba. Mukyala mufumba alina n'abaana. Avaayo maama ono ajja akaaba amaziga. Mukazi wattu ajja muddira nga nti munange mutabani sonyiwanze ebikola bya muwala wange ono. Omusajja amugamba nti maama nze sikuyiraako buzibu era okyali maama wange nkwagala nnyo. Bano abaana bazzukulu bo naye nkusaba muwala wo oyo genda naye. Maama sifuddeeyo. Wolaba oyagaliye abazzukulu bano
wonna ngenda bakuleetera obudde bonna bwona bw'obaagala nkusaba maama tofaayo nkubira bakuleetere bakulabe naye muwala w'oyo genda naye ankosezza nnyo mbadde mwagala nnyo maama w'abaana bange wiiki namba namugulira n'emmotoka bw'atyo bwansasudde omusajja n'agamba maama nti maama genda ogambe muwalawo akwate buli kyawulira kyayagala mu nju muno ne bw'aba ayagala ntebe zino zentuddeko azitwale akwate buli kyawulira kyayagala mu nju muno akole ki akitwale sajja n'asula mu ddiiro kyala teyeebaka ne maama we nga bonna bakaaba maziga aswazizza nnyina aswazizza abaana asadde mu baana omukyala omusajja we yakeera ku makya n'akwata ekkubo n'agenda mu kisenge teyanyega muntu n'omu abuuzizza ku maama we akakasiza bamuwe ekyayi bamumuwadde anywedde alidde n'amusibira emitwalo 2 maama zino seete zikuyambeko mu kyalo nyeze ekkola n'akwata ekkubo n'agenda ennabugabo n'akola agenda okudda nga omukyala yagenze dda ne bye yasobola okutwalamu kati waliwo kaida gyeyagala tujjemu ekyokuyiga mu ddakiika entono Allah subhanahu wa ta'ala idha harrama shay'an bwagaana Allah subhanahu wa ta'ala bwaharamisa ekintu kyonna harrama kulla ashya'i musilat ilayhi Allah bw'abaziyizza ezambi lyonna abaziyizza amakubo gonna agakutuusa ku zambi eryo buli Allah bw'aziyiza ekintu abakiziyiza n'aziyiza n'ensonga zonna eziyinza okutuusa ku zambi eryo hadithi nabbi yajja n'atugamba nti ebintu ebiri halaali bayyin byeyolefu n'ebintu ebiri haraamu byeyolefu ate wa bainahuma wakati awo waliwo ebintu umurul mushtabihat waliwo ensonga ezibuzaabuza oba ziri haramu oba ziri ki halaali nabbi n'agamba nti waman ittaqa shubuhat wulira akuuma eddiini yaffe atulumirirwa nabbi yagamba nti omuntu yenna taqa shubuhat anaata ebintu byonna ebimubuzaabuza mu ddiini muno nti oba biri haramu oba biri halaali nabbi yagamba nti omuntu ono agenda kuba akuumye eddiini ye n'ekitiibwa kye ate omuntu yenna anaatambulira mu bintu ebibuzaabuza yagamba nti waqati haramu aba atambulira muki mu haramu إذا حرم الله قاعدة الشرعية تقول إذا حرم الله شيئا الله سبحانه وتعالى وابا حرام الزيتين حرم كل أشياء موصلت إليه أبا حرام السزاء إليها أبا حرام السزاء إن سونغ زنيز كيتو لديز كتوسا كون سونغيو تنولي ومسواب ومشارون بوالنا كما ما كفانا نينغا bakututte katozeeyo ku kyalo ewammwe wali embaga baziyita ezikola ki ezisuula ebidaala embaga efaanana bwekyo buli abadde ku kyalo ojjawo ddakiika 2 obalaga tolina budde omanyi obudde buzibu nnyo jamuwenoze manyi ekyalo kino bezi kati nno bakuzizza ogenda kutuulira ddala ku kyalo okwo ab'okukyalo badde obalabako eddakiika 2 odduka kudda mu kibuga kati baggobye agenda kutuula mu kyalo harrama arrahu Allah subhanahu wa ta'ala yaharamisa shiriki yaharamisa omugattako kiri haramu inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi shay'a tagenda kusonyiwa muddu yenna anaamugattako na buli makubo gonna agakutuusa ku shiriki Allah n'agakwewaza buli makubo gonna agakutuusa ku shiriki Allah n'akola ki kweraguza hatta n'okutuuka n'okuyamba obuyabi ku mushiriku tunuya hadithi y'omubaka nabbi yagamba nti omuntu yenna agenda eri omushiriku amulagule bano baseeka abeeyita abasomi b'eddwa akubulira ebinajja mu maaso erimu eyo wagijjawa bano bawumaru omusomi w'eddwa kakongoliro bano simanya baashirafu oba oliwo ndi musomi wa ddwa olina ekyakubulako nkizza man anta gwani
eggwe nga toyinza nakwetaasaako tulo omusajja omukulu bakula boogeregeza ozzaaki omusanga ali awo azunga ati ng'otutumukuba ekigwo kwata otulo tuno oleme kwebaka naye omusanga ataddeawo akapande ayagala obufumbo ayagala oluzaalo gwe abange shiriki zambi annuhlika mu mazambi agazikiriza nabbi yagambye nti omuddu yenna okugenda ew'omushiriku kuba era abashiriku bavudde eri mu nsaasi ne bambala enkofiira ne besuya n'ebitambaala n'amakanzu bavudde mu masabo kati balina amadiiro manene omuddu alina tiketi oyo alina eza VIP bw'oba olina edduwa gy'oyagala eri special la hawla wala quwata illa nga bw'afaanana omutuyako ng'olaba nnaku njereere nga mbwayira edduwa eri special gyakusabira kwegabibira byagira eba ya mitwalo 4 kati zino ezammwe zikayoola bano bakafeke mwenna basabira awamu eba ya 10 edduwa igwe nga neyali ayira edduwa ezaanukulwa mbaka Muhammad sallama kebe hadithi nga nfu tekyalabikako mu mbeera efaanana bwetyo naye nga bajjanga n'abasabira n'amusabirako nti saba Allah kolere bwati nsaba Allah kolere bwati leero balina omuwendo kwe bakoma bw'oba tolina ssente bweziti tosabirwa dduwa waqala rabbukum duuni obulwadde obuluma umma eno aljahl butamanya ye Allah yatugamba nti munneesabire duuni teyagamba nti babasabire teyagamba nti babasabire obula yagamba nti mukole eki musabe astajibe lakum ngenda baanukula kikyolaba kyoyinza okusaba Allah ne kimulema gwolaba ki abange ama yakfik tekikumalira Ibrahim alayhi salatu wassalam taata we Anzar n'abalala abajega balifaanana Anzar bakwata Ibrahim lwakuba agamba la ilaha illa Allah ne bakuma omuliro naye bakuma omuliro guno omwandiisi omu yagamba nti bakuma omuliro nga nabo bennyini tebayinza kukwata Ibrahimu musuulamu wabula nga beetaaga okukola emmanduso oba omutego nga balina omusiba bamukwata ne bamusiba ku mutego ne gumunasula ng'omuliro guli mungi nga gwaka ne gumunasula ne gumukasuka wakati w'omuliro wakati w'omuliro si wabbali wakati wali omusajja omu yagamba nti baakuŋŋanya enkwezo kya Ibrahimu okumala ennaku 4 baba bagenda kwokyaki ekyo osanga gala amasomero ng'enkwezi tumba ttaamu 2 bazireeta mu lunaku olwo lumu oza Ibrahimu bamusomberako kigero ki naye oli ye gwasinga okwagala n'okukolerera okusabisa Allah tabaraka wa ta'ala qul ya nas Allah yagati nalagira omuliro kuni barda wa salaman ala Ibrahim Allahu akbar abaje musobozi ate yekka nga talina amuyambyeko walam yakun lahu sahiba gwolaba kizibu ki kyoyina ekisinga ekya Ibrahim kyeyalika essaawa ezo ekikutwala mu ndago abaddu abagenda okukola obushiriku osanga asibye akaana keyirizi mu kiwato miskini jahir murakkab akasibye obukira simanyi obwabi n'ebiki emirya ginene egibeera ku bisenge nga kamusibye muno mbuka mutaasera ddu n'emmizoozi entekeere gwoba otegeera kukomawo naye Ibrahimu alayhi salatu wassalam tuliri amukolera ekkula gwe tusaanidde okwesigabira nga tomugaseeko kintu kyonna Allah yaharamisa ashiriki n'amakubo gonna agakutuusa ku bushiriku gaba haramu Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah alagira omuliro guno aguwa oda tunya oda za Allah we yajja azisengeka alimul khabir alimul ghaibi washahada yagamba omuliro guno nti kuni baruda mulina okugobeera munnyogovu obunnyogovu bwokka busobola okukosa omuntu tebayinza kukusibira mu firiji n'ovaamu ng'oli muki oli mulamu
laba Allah bwagwongera sutta ey'okubiri ekitende ekyokubiri omuliro guno naga nti wassalaama obunnyogovu obw'emirembe essi muteeke mu essi muliro kitonde mu bitonde byani bya Allah olaba kinene ki Allah kyayinza obutakuwa ng'okimusabye kyonoonya mundagu oba kyonoonya mu bushiriku omubateeka abasomi b'eddua Allah n'agwongera ekitende ekyokumeka bibiri obunnyogovu obw'emirembe ku bugonvu omuliro gwe bulina ku mateeka ga Allah ku bugonvu omuliro gwe bulina ku mateeka ga Allah Allah n'agamba nti wassalaama ala Ibrahim faqat eri Ibrahimu yekka omanyi omu omuvunduzi yagamba nti Allah singa yakoma wali nti ala Ibrahim rada bardan wa salama obunnyogovu obw'emirembe gwali badde teguyinza oba oliawo nga teguyinza kukosa n'abalala abagukola ki abagusemberera baguyingiramu kati ate Allah n'agukemeka nti omuliro guno beera munnyogovu obw'emirembe eri Ibrahimu yekka nga gwotayokya Ibrahimu yekka ala Ibrahim alimu lghaibi washahada abange obushiriku nabbi yagamba nti omuddu yenna kale oyinamu imaani ogenze waseeka omukubi w'ekitabo akulagule sekambulyamu emikisa gyange giyimiridde gitya nti kati nkulaba mu maaso awo ojja kufuna sente ojja kufuna sente mu maaso awo naye ng'abiri wasoose gateeka wano oteeka akabaani wano okwogerako ebigambo bwonna bushiriku akabaani kw'olamiriza bannange newoba osaba naye ng'olamiriza bwoti kabaani ani agambye kiri luddawa esunna eriwo ey'okwogerera kabaani bano abasomi b'eddua nga teriiko kabaani yebaddua era kwalamiriza ati munaasuula muliro mukati guno omukka engeri gye gwambuka oba nga omulaga nti gugenda kubira ebire bwalabanga ebyeru mugutwala edduwa eno ne gugitwala mpaka wa Allah obujego obufaanana bwe butyo saba Allah yagamba nti wa idha sa'alaka al-ibadi anni Muhammad wakubuuzanga abaddu bange ndiwa bagambe nti inni qaribun ndi kumpi nnyo nabo ujibu dawata da'i idha da'ani okwanukula omukoozi bw'abeera akoze eki ankowodde nabbi yagamba nti omuddu yenna singa agenda bamulagule omuddu ono n'akakasa ebigambo by'omulaguzi aba akaafuwadde okugendayo obugenzi zambi okukulagula takusibye irizi tunuulira waliwo obupapula obutera okubeera mu mawulire obuliko scorpioni kubeerako nakyo ekirala bawuyita horoscope simaye biki horoscope bubeera bulaga mikisa gyegy'olunaku okwo konna kulagula mbugwe olina kuteeba mwezi gwe bakola ki gwe bakuzayiremu simanya Jupiter simanya biki scorpioni akakyakala akabeerako mubumanyi obwo bubeerabeerako okwo simanya okuva ku December mpaka omukisa gwammwe gwe guno okuva ku mwezi guno mpaka guno okwo kwonna kweraguza obo bonna bushiriku naye omusiraamu omusanga aguza amawulire nga ye kanoonyaamu kokka kayagalamu alaba omukisa gwe ogw'olunaku yo omubaka Muhammad sallama yatugamba nti mukeera mulimu emikisa mukukeera fi bukuri baraka mukeera mulimu emikisa mukeere nabbi nagamba nti abaddu malayika Allah subhanahu wa ta'ala asse emikisa gy'abaddu mu hadithi endala nabbi gamba nti makulu gaayo nti Allah asse emikisa gy'abaddu egy'olunaku buli ku makya ne jikkira ku Kaaba malayika ne zigenda buli muddu malayika zino zimanyi buli muddu yenna waasaalira muzikiti mwosaalira ne zijja nga zikunoonya kazizuka ne zirinda aliwa kikwete teyazze ng'egyo giddayo tofunyemu emikisa gy'onoonya nabbi mu hadithi endala yagamba nti buli ku makya Allah assa malakaini malayika mmeka 2 yagamba nti malayika zino za mirundi oba emirundi 2 waliwo malayika esaba negamba nti Allah nkusaba
ow'omuddu ono mu kusaddaakako omuddu ono omusaddaasi nkusaba omugayizirize mu byenfuna bye buteremu baraka. Buli ku makya waliwo malayika endala ejja ku mutwe gwo neekusabira nti Allah omuddu ono omukodo kwata mu maali ye kendeeza mugiremu baraka. Onoonya ki munda gwo? Oba omuddu agenda mu bushiriki anoonya harrama Allahu riba. Allah yaharamisa kye bayita okulya riba. Allah yagamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah yagamba nti obusuubuzi abatadde musuubire naye yagaana kye bayita okulya riba, interest. Era obuzadde obusanga aweerera abaana be mu class schools bali masomero ag'amaanyi high schools malungi. Omanyi abaana bange basomera ku Cambridge, omanyi abaana bange basomera ku St. Lawrence anyumya, naye ng'emmaali yonna gy'alina ribawi ya riba ya banka. Nabbi yagamba nti omuddu alya riba alya ssente za banka ne bw'anaamala emyaka ananga atiba alina okufa nga mwavu. Temunnabalabako Haji nga abadde atiba ati aba akyali awo pamba amuli mu kamwa ne mu nnyindo. Ogenda okulaba nga ababbanka batuuse bannaye mwanguwa okuziika enju eno tugyagala. Haji abaana ne batalamagga bati bagenda okumaliriza mu kuziika nga mu nju ekinene kye basigazzaamu masowaani na bikopo. Ng'ennyumba banka yagitwala dda. Haji ati buli gy'amanya emmotoka eno Haji gye yamugulira ye naye nga kaadi y'emmotoka eri mu banka. Leero waliwo akabiina k'amaanyi nnyo kalidde ssente z'abaddu batategeera we baŋŋamba ke bayita bulaaka. Temukamanyi? Kalina mu byayo eyo. Bano ab'amagye balina gye bayita simanya wazalendo. Si we bagiyita? Ewola ab'amagye naye ng'erina interest gyekola ki? Yeddako. Gye bajjako. Oyina riba. Allah yakolimira abantu basatu ku nsonga ya riba. Allah kukolimira aba akuggyeko okusasira. Matulot min rahmatillah. Aba akuggyeko okusasira. Allah yakolimira omuntu alya riba. N'akolimira amuwola. N'akolimira agijulira. Witness. Ono nno muwola emitwalo 2 agenda kuzza rather muwola omutwalo gumu agenda kuzza omutwalo gumu mu 5. Oba agenda kuzza omutwalo gumu mu 10. Oyina riba oli mukolimire mal'un. Allah yatugaana kye bayita okulya riba n'agamba nti alladhina ya'kuluna riba abaddu abalemedde kulya riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Bagenda kuva mu ntaana nga balinga abakubiddwa amajinni. Tebagenda kuzuukiza okujja ko bagenda kuzuukizibwa okuba lowooza ku kitaawo ng'alinga akubiddwa amajinni. Gano ag'edduniya amajinni gamukuba. Ne lowooza ku mbeera mwali mulabeko ku muntu akubiddwa amajinni bw'afaanana. Engoye ne zidda waggulu. Abadde omukyalo ow'ekitiibwa n'avaamu amalowoozo agatategeerekeka, n'abimba ejjovu, n'agwere n'appa obuto ku kisenge. Omuli wa riba bw'atyo bw'agenda okufaanana ku kiyama. Abaddu babuze emmotoka eby'ebbeeyi naye ng'emmaali bw'etyo bwefaanana. Ng'emmaali bw'etyo bwefaanana. Lya 10, lya 2, lya doodoowo n'ennyaanya zo ne mukenewo okusinga okulya enkoko. Abaana basula bulungi, omukyala ayambala bulungi naye ng'emmaali ya riba. Emmaali ya riba abanga ezzambi. Harrama Allahu zina. Allah yaharamisa ekkubo oba yaharamisa ezzambi ly'obwenzi. Wa harrama kullu ashya'i musilat ilayha. Allah yaharamisa obwenzi n'aharamisa n'amakubo gonna agakutuusa ku bwenzi. Bwe yali aharamisa obwenzi yagamba nti wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabil. Kubo lyakuzikirira. Allah akulage ku baddu abali mu woodi ya Taso, abaddu abali mu Taso. Tumunnalabako omuddu omu Allah amusaakire kuba namulyako nga yeenenyereza Allah. Oba oliawo Allah ayinza okuba yakkiriza okwenenya kwe. Yali mukyala alabika obulungi. Naye mu kuzunga Allah n'amukwatirayo. N'afuna obulwadde obwo. Okumanya nga shayitaani embi nerowoozesa Abaganda n'oluganda lwabwe nti obwo bulwadde bw'abazira. Tewabuyita bw'abazira. Oba nze neerabidde. Tewabuyita bw'abazira.
obulwadde bw'abazira muzira kuki naye nagendako nina abaddu abamu abali mu bennalina tugenda okulaba omuddo omuddo ku ttasa entebe nga Allah amukamudde yali omukyalo omunene ow'amaanyi twatuuka ku bajjanjabi ne tubuuza nti bannaye tuzze kulaba ku mulwadde aliwa natugamba wuuyaawo wali awo katanda tuga maama aliwo alaika obaama agenze kumanyiza haja nti waali mubikkole suuka nga bamusuddeko suuka naye wallahi alazim nga omuddu abulidde mu buliri nembaga bannaye abajja tewali muntu naga nti bannaye mugende kata sekagenda obikkule katana kwali okubikkula bwenti Allahu akbar netuwa omuddu ng'olaba kiwanga ng'amaaso gonna gaguddemu n'agamba obulwadde bunnumye innahu kaana faahisha wa saa'a sabiil abange kkubo bbi kkubo lyakuzikirira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waqul lilmu'minina yaghudduuna min absaarihim wa yahfazuuna furujahum gamba baddu abakkiriza bakkakkanya amaaso aleeta amakubo oba aziiza amakubo bwe yali aziiza obwenzi Allah yagamba nti wala taqrabu zina Allah n'atagamba nti wala tazini Allah teyagamba nti toyenda bal Allah yagamba nti wala taqrab fafirru duka minha weyongerereyo ddala ewali ezzambi ly'obwenzi nabbi nagamba nti inni la usahifa nisa nze sikwata bakyala mu ngalo kuba erigenda okutuusa ku zzambi ly'obwenzi harrama kullu ashya'i musilat ilayha Allah baaharamisizza bw'aharamisa ekintu aharamisa n'amakubo gonna ageetoolodde ezzambi eri agakutuusa ku zzambi eri harrama Allahu alkhalwa nabbi yatuziiza Allah subhanahu wa ta'ala aganye omubaka aganye omuvubuka yenna okweyawula n'omukyala atakuzira kuwasa ogenda mwendako ne bwoba olina imaani ejjuza eggulu ogenda mwendako bano baakitwale bwamutwalako autu simanya fidodido simanya bakombe kwa ice cream agenda okumaliriza omuzzi ewaabwe ng'ebibadde wakati w'ekkubo n'ewaabwe bingi tuye bwononefu buli mu masomero balina rivers party abaana b'abandi kye bakolera mu rivers party abazadde abalina amagezi baali badde bazuukufu abazadde abalina amagezi baali badde bazuukufu nnyo ku baana baabwe bano abaana ba secondary rivers party essomero emu baali bagiyita omukomu yagamba nti feseeka twali tulina gye bayita borders cage mbunga borders cage yo yababooda bokka endoogo etandika ssaawa 2 ez'ekiro eggwa 10 ez'ekiro oba ez'okumakya olowooza abaana abo bakola tuliyo obuwutufu obuli mu basomero naye jjajja muwala we ng'amukutte n'omulenzi naga mulenzi gwayononye muwala wange ngenda kusiba n'akwata omulenzi n'amusiba n'amuteeka mu kkomera n'amulyamu ssente manyi mumu n'abaana b'abannamwe ojja kulaba ojja zimpa naye nga neriwala lyewezo lifaanana baalaganye babiri Allah yagamba nti waliyashhada adhabahuma bwe mubeeranga mubonereza omulenzi n'omuwala mubonereze bwe muba omulomba kiwooko n'omuwala bamukube mwolesanga ekibonerezo ky'abenzi ababiri ate temubakwatibwa wamu ekisa bobeeranga abavubuka si bafumbo buli omu bwekuba ekiwooko meka miata jalda meka 100 omuwala bamukuba 10 n'omuvubuka meka ng'ensi yonna eraba ate babaleba basibe omwaka ogwo abavunzi ne bavuunula mu nzivuunula 2 mu kusiba omwaka okuwaŋŋangusa okujja ku kyalo kuwangaye bakutwala obeereyo ebuduuda omale omwaka n'omuvubuka ono bamugje wakoledde obwenzi bamutwale ekasokoso kati batuuka okufumbiriganwa banoonye eri omuwala omwezi gwe baakuba eri bamumuwe n'ono banoonyeeyo bamumuwe olaba ezzombi ly'obwenzi ebibala ebiririmu bibala bivundu temuli illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha
abafumbo Allah yagamba nti ekkubo eryangwe sajja lino eritalinamu bwongo bumatira ayira omukyala naye omusanga afuuwa oluwekiro akuba mu ngalo alina mama abaana amuletse waka osanga omusajja mukulu naye ng'akaana kalebeeta nako kana kasimiyatiri kawalake omusajja omukulu n'otabaamu nsonyi kweyambulira muwalawo olina olubuto omubiri naye nga akaana kayagala okwendako abasajja abakulu abasuubuzi bangi we batyo bebafaanana tulina banene abatakisi avuga takisi baganda bafe ne buno obuwala obuleeta emmere kazze okukasasula nti munaye mpa ssente yingira eno nzikuwe mu takisi munda gye nakuweredde emmere omusanga ali kaana akatawaanya munaye mpa ssente ngende kakazi kattukanaku essowaani ze katutte ze babala ne bakawe 5 kasita bakakatanda mukama waako ne bakabbako emmere oba olina ali emmere n'atasasula tagenda kukawa ssente nituye ekisajja kya takisi oba omuvubuka ono avuga takisi omusiraamu omusanga musiraamu nga ne asadu sujudi omulaba musajja musaaze naye nga akaana akatadde ziri mu layini tezinnaba kuteeka mu basaabaze ali mu paaka okwo atawaanya akaana k'abandi agenda kuzaala naawe ogenda kuzaala olowooza muwalawo bagenda mumuyisa batya Allah yagamba nti yahfaduuna furujahum abange tukuume obwereere bwaffe n'agamba nti waqul lilmu'minaat gamba n'abakyala abakkiriza yabduduna min absaarihin wa yahfaduuna furujahun bakkakkanya amaaso omukyala okwambala niqaab so opportunity kumwaggulira maaso buli musajja akuyitako abamulinga mweyekwesa ati ekisege niqaabu ebiwa ebibala byayo kukakkanya ki maaso oli yagamba munne nti bw'onyambala ojja kukola sikiini yenni yakwayambalidde niqaabu omulala yambala niqaabu n'agamba nti nze saagala mujja wange andabe mpaka lwe naafa eyenni yenvundu kwayambalidde niqaabu omulala yambala niqaabu ye amazambi alina mangi ku kyalo mwe yeekweka tebamutegeere ekiro ng'agijjako ng'afuuka omusege abange falinattaqillah abange abawala abakyala tutye Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala idha harrama bw'aba afudde haramu oba haramisiza ekintu kyonna aharamisa n'amakubo gonna